Emmeeri yammwe ekomyeewo. Emmeeri gye mwali mugamba nti kakati mukijjukira Emmeeri. We twogerera Emmeeri eya USS Hasselwood Williams ESB4. Emmeeri eno eyagenda maaso n'okubanga ezzaamu essuubi naddala abawagizi ba National Unity Platform. Emmeeri eno nga ye Emmeeri ekyasoose okusindikibwa mu mawanga ag'abaddugavu. Batugamba nti esobola okuba nga ekozesebwa mu nsonga z'entalo era ng'esobola okusesebula wonna weesobola okuba nga eyagala kusesebula. Emmeeri eno yeetisse ennyonyi esobola okukola nga base, esobola okugwako ennyonyi, yeetisse ennyonyi. Emmeeri eno eya USS Hasselwood Williams eriko fuuti ziri 784. Emmeeri eno batugamba nti egenze mu maaso n'okuba nga ekomawo era nga eri ku sayidi kakati za ggwanga lya Tanzania. Tujjukira bulungi nti Emmeeri eno gye buvuddeko bannayuganda bangi baalina essuubi era amawulire g'Emmeeri nabagamba okuggyako nze nzekka nti mu bigende mpola Amerika si bwerumba. Waliwo abaali bagamba nti kakati Emmeeri ezza okuba President Museveni okumujja ku ntebe, ate kakati Emmeeri manya kakati ate agenda okunyiga ka switch mbw amaze okutuuka. Nakuwulirira katemba mawulire ganyuma naye ate bw'obanga byoweereza tomaze kubanga obikolako research kiba kitegeeza nti disappointments, abantu okubagamba ekibazzaamu essuubi ate ne kitatuukirira, ekyo tekiba kya bugonjofu. Emmeeri eno ab'opposition naddala aba National Unity Platform baali bagamba nti Emmeeri ezze okusesebula President Yoweri Kaguta Museveni. Mubijjukira nga batugamba nti kakati batunuliza omuzinga gutunudde mu State House, omuzinga gutunudde Nakasero, omuzinga bannange erwakitula baaba. Emmeeri yafuuka Emmeeri. Naye nga tugamba nti Emmeeri eno ze zimu ku nteekateeka eza Amerika mweyita okunyweza ebyokwerinda byayo. Kakati nga Emmeeri eno eya Hasselwood Williams ekola emirimu mingi, ekola kye bayita reconnaissance, esobola okulabika nga ekozesebwa mu kuketta. Jjukira nti obubinja bw'abatujju nga Al-Shabaab, obubinja bw'abatujju nga aba Islamic State, mawanga ag'enjawulo, obubinja bw'abatujju omuli aba Allied Democratic Forces bwe bubanga bukyagera mu maaso n'okubanga butigomya amawanga ag'enjawulo aba Boko Haram n'obubinja obulala bungi obw'abatuwarege, batugamba nti Emmeeri eno gye gimu ku mirimu egyo gyegera mu maaso n'okubanga ate ekola oketta n'okumanya kiki ekigenda mu maaso naddala ku nsonga ez'ebyokwerinda. Kubanga Amerika bo balina endowooza egamba nti singa ekintu kiba kinaafuuka obuzibu gye bali bakimalira wa obuzibu obwo gye bugenda mu maaso n'okubanga ate busibuka. Kakati Hasselwood Williams batugamba nti okusinziira ku Captain Leonard Michel, ono nga ye kamanda agenda mu maaso n'okubanga aduumira banne, ategeezezza nti bazze kwasaganya nsonga za byakwerinda kubanga Tanzania bamaze ebbanga lya myaka 6 nga bakolagana ne gavumenti eya Amerika. Kale no Hasselwood Williams eri ku mwalo wali ogwa Dar es Salaam omulundi ogwokubiri, era nga tujjukira nti ne Uganda Emmeeri eno yali mu Mbaasa gye buvuddeko. Olw'okuba nti Uganda teina sea coastline, Uganda eri landlocked, Uganda teina mazzi gasobola kulabika nga mawanvu bulungi kuseeyeyezaako Emmeeri, Uganda eri landlocked. Kyova olaba nti bwe yatuuka ku mwalo gw'e Mombasa ne lukwata akati Emmeeri 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 bannange Emmeeri yafuuka Emmeeri. Kakati Emmeeri eno batugamba nti ku mwalo ogwa Dar es Salaam wali mu ggwanga erya Tanzania egenze mu maaso n'okubanga ate ekomawo. Tujjukira nti Emmeeri eno ab'opposition wane Uganda bagenda nga maaso n'okubanga bategeeza nti tuwonye. Leero kakati Museveni agenda Abamerika batusindikidde Emmeeri, nabagamba nti si ennumba ya Amerika.
America eyinza obutakulumba ng'otegedde bayinza okusiikulira nakacaacaali America ng'enaakusesebula emikutu gyonna egy'ewaabwe giba gyamaze dde okutegeera. Emikutu nga Voice of America baba amaze okugamba nti America esitudde, naye nanoonya wonna we kiwandiikiddwa nga sikiraba. Kale Emmeeri yammwe emanyiddwa nga Hasoude Williams egenze maaso n'okubanga ate ekomawo naye kati ng'eri Dar es Salaam wali mu ggwanga erya Tanzania, era nga ne gye buvuddeko Emmeeri eno yawulirwako ng'eri mu bitundu bya ggwanga wali erya Chad nga bagenda maaso n'okubanga bali mu nteekateeka ez'okukuuma n'okuketta n'okukola ebintu eby'enjawulo. Ebintu bino eby'enjawulo ebikwasaganya ebyokwerinda okwetolola amawanga ag'abaddugavu. Kale nno Emmeeri yammwe eya Hasoude Williams tugamba nti eri mu ggwanga lya Tanzania mu kibuga ekya Dar es Salaam egenda maaso n'okubanga ate ekakkalabya emirimu gy'ebyokwerinda. Wano e Uganda mwali mumanyi nti lyessuubi ti America etusindikidde Emmeeri, America esindise Emmeeri, Emmeeri egenda okukuba Museveni. Webale kulaba KkTv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. KkTv, the global experience, the might, the power, and all you need with KkTv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KkTv.